Waki oba oyagala nnyo okubeera last option mu bulamu bw'omuntu. Basajja bangi babakwana naye nga balina abakyala abalala. Najja nakumiza naganira mukyala wange omanyi agenda kukola bwati agenda kukola bwati. Lwaki okukkiriza okubeera last option nga gwe okulowoozaako alina basooka okukola ki okulowoozaako. Mutegeera bulungi ba mikwano, buli muntu ku nsi eno alina gwe yatonderwa okubeera naye. Lwaki si gwolinda? Lwaki okukkiriza okubeera ennyongereza? Lwaki okukkiriza okubeera nti gwe akutiiririza? Bananga abakyala, njagala okimanye nti oli mukyala, oli mama wa ggwanga, buli omu akwetaaga, ensi ekwetaaga. Tokkiriza kubeera last option mu bulamu bwa musajja. Kino kyenjogera siwabye abakyala, naye bangi nnyo b'osanga ng'omutima gumuluma, ng'amenyesa omutima. Najja nagamba senga omusajja tanjagala, naye nze mpulira mwagala. Alina mukyala buli kiseera gwayogerako naye, gwayogerako buli wabeera nange omukyala gwayogerako. Kitegeeza omusajja otakola ki? Takwagala. Oliwo nga nnyongereza. Bw'abula eri ekyokulya ajja gamba ninayo nalumansi wange kankole ki? Kaŋŋende eyo kubanga yakola ki? Yabimanyiira. Nedda mukwano gwange, tokikkiriza. Saba Katonda kubanga alina gwe yakutondera, lwakuba tannakola ki? Tannatuuka. Lwaki obeerawo ne wennyika omutima n'okaabirira omuntu naye nga si oyo gw'olina okubeera naye, nakola buli kimu, nakuyisa mu buli mbeera, naye n'okola ki? N'obeerawo. Naye nga gwe tokimanyi nti gwe omuntu gwasembayo okulowoozaako alina baakola ki? Baasooka. Zibuka amaaso, laba. Omukwano guluma naye ate tegujja kukuluma nti kugenda kutta. Otuuka ekiseera n'okola ki? N'otereera. N'ofuna oyo Mukama gwe yakola ki? Gwe yakutondera, ate nimbeera mu ssanyu ery'amaanyi. Tokkiriza kubeera last option mu bulamu bwa muntu. Senga Mabirizi, senga w'abaserebu, oli ku Mabirizi Herbal Products Limited. Sharinga video ogambe munno tokkiriza kubeera last option. Mwena mwenna abali eyabakaabirira omukwano. Noga kankole wenti, kanfuna olubuto. At least muzaalemu omwana. Lwaki weeteeka mu kubonaabona okwo? Leka omusajja akusaba omwana ye kennyini, agambe nzaalira. Naye ogamba kamuzaalira njagale mukazi munnange. Oyinza okulaba ng'ekyo kye kigenda okuyisaawo, naye ng'ate kijja kwongera kukukyaya bukyaya. Ozaala omwana lowooze nti nagenda mumulabirira, naye nga tagenda kuwadde olwataano. Otandika obonaabona n'olubuto, ate ozaala omwana kyekimu omwekulize, naye ng'aliko kitaawe. Lwaki? Wawaliriza embeera, wakaka. Ekyali mu mutima gw'oli si kyekyali mu mutima gwo. Wakikola n'olowooza nti nno kigenda kudifendinga okusobola osigaza omuntu oyo, naye ate nekikwonoonera. Tokkiriza kubeera last option. Kola okusalawo okutuufu. Beera omukyala ayimirira ku ndowooza ye gwe tategeerera. Beera omukyala alina reason ng'oreasoninga, so si kubeeraawo. Buli omu n'agamba oyo bw'atyo, oyo bw'atyo. Ayagala abasajja b'abengi. Nedda. Ebyo ebimu ku bisinga okuwebula abakyala n'abasajja otuuka okugamba nti n'abakyala tuli balayisi, naye nga tetuli. Kubanga omusajja gw'olaba wayimiridde, omusajja gw'olaba oyo akutudde ku lusegere, akwetaaga. Oli wa mugaso nnyo mu bulamu bwe. Kati lwaki gwokkiriza okubeera last option ng'ate okimanyi omuntu oyo ayambala empale empanvu akwetaaga mu bulamu bwe? Sharinga video, nze Senga Mabirizi.